omwana oyo yatuuse ku stage nga taito DJ namugamba ninako oluyimba lwolumu naye wulira ebigambo bye yakozesezza okuvuma DJ. Okimanyi nti ba DJ bonna balina association bwe baga nti tugenda kuba muyimbi tebamukuba mumulabyeko wano firimu nga babayimbi abakuba ba DJ and you still ask yourselves lwaki abayimbi abo bagwa ba DJ bonna bekwata omulundi ogwo ne bagawe tetujja mukuba music we groups zaabwe ndi mu groups nga mukaaga. Sometimes I even feel sorry when I read certain things. And the fight by DJs batadde weyo example je nabadembawa. That's why now you find that DJs are earning equal money, 80% the money the artists are earning, or even more money than artists now. Kwanga ba artists bali baine jogeri kuba ba DJ ne bekola mu omulimu. Slick ayinza okubira Roger namga Roger gundi oyo yankubye oba Roger ayinza okulira gundi yakubye Slick Stewart naga oyo sijja kuba music we akusirikira busirikirizibwa ati bwe batuleyo meeting zaabwe ku group za nga bagamba oyo mwana atemugira. But then again, let me tell you this, do you know that the DJs, the same DJs, Roger ayinza okuba ne artist omu nagamba ba DJ yonna ono artist wange please push for me. So it is equal nechimu DJ oyo yenyini okugamba nti oyo artist yanvumye temukuba music we, and they don't. So is that rocket science really? Muli ku social media you're discussing Bebe cool legend yagambi simanyi yeah. When I said it, I said something that you should have picked content from. Just because you have weak brains does not mean you just misguide people because muogera. Be very careful. Ntino, some of us who have good brains, but tunavamu music tujja kudda wanonga tuogera. We will take your own jobs. Ate mwote musa kufuka bayimbi mwaba misleading abantu na ife tuso kufuka ba TikToker because we already have followings. Mwino kuyiga okubeera constructive. Ate namwe abantu mulekerawo nnyo okubeera nga ne mulaba bu clip webuti bwe basazeemu and you just take. Mwino okumanya omuntu wabeeredde ku TikTok live kitegeeza abaddeko hours and hours. We were speaking about just a few topics. I spoke for about 3 to 4 hours. How can you take something that lasts less than a minute? But that is what it meant. So, music industry, si kanisa. It is a very competitive platform with so many people needing to earn a living. Chogamba go muyimbi atuddawa mpuliriza balaba ogenda kubeera olaba omuyimbi oli omulala nga akuyitako gosirike nga tolina kyokolawo omukubira engalo mbu agenze wakabi nnyo ye agenze. That's why temuyitawo. Nalabidde ddala a person on live saying nti kyekyabalemesa abayimbi abato kyekibalemeseza okubitinga ba Bebe Kumbo the big three. What? No wonder you're a failure in life. You person who said that. I am not surprised. You're so petty. You're so petty like this. Era sikuvuma naye njagala oddeyo mu ndabirwamu weyambule ng'oli wekka mu kisenge wenonyeko anything valuable between you, your life and your family. Okujjako okuzaala nti wazaala abaana era osabe Katonda nti nno okyuka kati oba redirecting a mindset. Because you're arguing out a person who is a million times successful using his formula, while your formula that you think was right has kept you below. What is wrong with Ugandans for not understanding that a person who lives a better life than you made the better decision than yours?